Ali wano yenna yaniriza senga w'abaana mukyala Olivia Nakasamba Mayanja Kamiliyoni bali mutekomawo mwebaliza kyakutukoledde omulimu gw'amaanyi era ekitiibwa kijjizibwe Mukama. Sikoma ku Juliet yekka bangi nnyo naddala maama wa Josefu Dr. Mwali Musimbe bambi kulikayo yonna gy'oyise kkiriza nkwanirize oyogereko eri abawagizi bo obugalo bw'amaanyi nga Dr. wange asirika future in thy hand, united, free for liberty, together we'll always stand. Twelve Señor, Otra Buganda Yafe. Ekitiibwa kya Uganda kyavada naffe tukikuumenga. So twebaza buli yazze wano olwaleero okuva ku muto paka ku mukulu abanene n'abatono mwenna gye muvudde tubebaza okugumiikiriza mu nkuba nokeera nga tulindirira muganda waffe ffenna. Twagala okwebaza bonna mikwano gyaffe ababadde mu lugendo luno abaawo kumpi n'ewala. Twagala okwebaza Juliet Zawedde, twagala okwebaza mumukubireko obugalo Juliet Zawedde. Njagala okwebaza Wisomanizo ne Bushokio ne Special Note ne betutasobodde kulaba mu Amerika mwenna mwebale tusiimidde ddala. Njagala okwebaza family yaffe, taata waffe ne maama waffe, ate ne neebaza ne mukulu wange muganda wange okubanga naye asobodde okulwanirira obulamu n'akomawo ne tumulabako olwaleero. Nensebyayo okwebaza Mukama Mungu kubanga yagera byonna era yalugera nti olwaleero ajja kudda enkuba kabonero ka mukisa leero etonye kyenkana kimulowooza. Yaman sina nnyo byakubagamba okuleka okubeebaza n'okwebaza Chameleon ne be neebazizza. Njagala okubajjukiza nti nabasuubiza nti May 17 sanyu bigenda kuba binenemuko. Kati obubaka bwembawo mwenna abali eyo engoye mugulire eddala ezimala kuba ziyinza okuggwayo n'ekisembayo kaweddeko dda. Nsaabanyanirize maama wange mu bwangu nga bwolidde ndozo yanirize Mwami Mayanja ayanirize omukulu nabona bosazeewo. Nyaniriza buli ali wano yenna nyaniriza senga w'abaana mukyala Olivia Nakasamba Mayanja Kamiliyoni bali mutekomawo tusanyuse nnyo twebaze nnyo Mukama ku bwekyo kalaso mwebali kulwana buli alwanya olutalo keeti mulyabo twena twalwanira wamu buli eyalwana mwebaziza mwebali nnyo mwebalire ddala. Bannange oyo abadde maama wange nesuulidde bwe mumukubidde bugalo nga we love you. Ate webale kubeera maama bambi webale gwe muntu eyasooka okutuula ku mwana wo n'oyimirira naye n'omujjanjaba mu ddwaliro mu buli mbeera. Muwako kyosinga okwagala maama, tukwagala nnyo era guma abaana wazaala batabbu naye bikiso. Bannaye munzikirize nyanirize omukulu boosi wange Mr. Mayanja Senior taata wange ate nga mpaniriza mu kwebaza ennyo olw'okuba
nti osobodde okubeerawo n'okuuma obulamu ne tukulabirako n'otwagala n'ojjanjaba omwana naffe n'otujjanjaba si kwe kusoose ng'otujjanjaba wagamba oli mugumu ajja kudda tata nkusaba oyogereko weebale nnyo weebale ddala bassebo ne bannyabo ebyokwogera tulina bingi naye olw'okuba obudde tulina butono tulina okufunzafunzaako mu kusooka kwa byonna kansooke okwebaza nesekwebaza yenna eri omukyala Juliet ye Katonda waffe omukubireko mu ngalo osanga Chameleon tetwalizeeyo mulaba singa teyali Juliet akoze omulimu gw'amaanyi kaakati lwaki mutendereza bwe twali tuva mu Nakasero International Hospital nali sisobola kikkiriza nga tutwala Chameleon entebe ku kisaawe tumutuusizaayo engeri gye yalimu kyali between life and death era nali sirowooza nti akomawo nga mulamu naye Mukama Katonda akikoze tukimwebaliza kyakutukoledde omulimu gw'amaanyi era ekitiibwa kiddizibwe Mukama sikoma ku Juliet yekka bangi nnyo naddala maama wa Josefu n'abalala bangi butukwatiddeko sijja kumenya ono n'oli sobola bamalayo wabula njagala ntwala omukisa guno okwebaza buli omu atukwatiddeko kakati mpozi ekirala waliwo Sapuliyeri Joseph bwe yali agenda ku kisaawe Entebbe yaginyambaza n'agamba dadi genda osabe Sapuliyeri njagala nkomewo oginyambaze nga ndi mulamu olw'obuyinza bwa Mukama akomyewo n'egimwambaza ne mugamba Sapuli gindekere ya mukisa tojja gitwala nze gisigaze mbe nga nkusabira ekiseera kyonna kati bannange n'ekirala kyensembyayo kyendabye olwaleero mbadde ndaba bingi naye kyendabye omukwano gwendabye gumulaze mutabani wange gumulaga batabani bange bannange ngubeebaliza enkuba ebakubye mwewaddeyo tetunalya okuva obwenkya naye kuba omukwano gumira ne famire yange mwewaddeyo ne mugamba tujja kimaliriza mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi kaakati nga bwe muli wano mwenna nteeseteese okusabira omwana wange nze ndi musajja Sitokikaso Catholic ndowoleza nnyo mu ddiini tuteeseteese okusaba erweza ku parish ku Mande tujja kubanga tubategeeza nga tumaze okukwatagana n'abakulu ab'ekifo essaawa gye bagenda otuwa gyetunasabirako era mwenna tubayise tubeereyo bangi twebaze Katonda olw'ekkula lya Josefu lyatuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mukulu Mr. Mayanja mumwongere ku bugalo n'akalulu ak'amaanyi ebigambo byayogedde sisobola biddamu wabula nyongera kubiyigirako abajjukiza nti ku Mande tugenda kuba tusabira legend w'eggwanga Dr. Chameleon kubanga tumwagala nnyo abamwagala mwenna tubayise tujja kubaayo nga famire ate tugenda kusabira wamu tusabire n'abalwadde abalala bawone olw'obufumbi bw'obwakadde njagala okuddamu bajjukiza nti May 17 byeyongedde okuba nga binennemukko Sunny Festival bannange mbaaniriza naye nsaba munzikirize mpite boosi wange yasooka boosi wange empologoma yange ey'eddembe
omusajja sisobola mwanjula biteba byonna byanjula naye nga nsinga okwebaza Mukama kuba leero olunaku lwa ssanyu kubanga Dokita mwali Mukisimbe bambi kulikayo yonna gy'oyise kkiriza nkwanirize oyogereko eri abawagizi bo obugalo bw'amaanyi nga Dokita wange asirika obugalo bwanga tunokubeekyo